Israel. Obusungu buno abantu bwe balina ku Israel enaakola etya? Simanyi because kati olaba bannansi ba Israel, even Benjamin Netanyahu agambye Putin. Namugamba nkwegayiridde. Fubanga bw'osobola onkumire bannansi kubanga akimanyi. Kyokka aka akatundu kasenga nnyo okubangaliramu abasiraamu. Nnyo kati balabye kuba ekibadde abaana bawalampye ennyonyi waggulu nga banoonya mu Israel. Banoonya mu Israel waali. Mbeera nga bwebadde natugenda gikuwa naye mbagambye nti ground offensive nga bwegenda mu maaso. Olwadde era Benjamin Netanyahu mbadde ndaba ng'agamba nti second stage gye bayingiddemu kati. Omwirani naye n'alaga nti Israel esusse red line. Ate nera bakubye ne Syria ne Lebanon bakasuseeyo Abayisirayiri. Ekiri awo. Lugaziwa. Even ninda kunga tunagenda mu today history. Mbadde ndaba abamu ku bannansi b'eggwanga lya America bannansi b'eggwanga lya America nga bagamba nti essaawa eno kati Israel yeetaaga nnyo ebyokulwanyisa okusinga mu Ukraine. Nti Zelensky essaawa eno basooke bamuteekeko ebbali. Ate babate bamuse. Kyokka jjukira. Era mu bye tugenda obbagamba. Abawagina bazzeeyo mu battlefield gye bazzeemu bayingula babateekateeka ne babategeeza nti oli yafa muddemu mukole. Even Ukraine esindise drones zibadde 36 ngezikuba mu kitundu kya esindika mu kitundu kya Crimea zonna 36 Putin ndazikiriza kutuuka mu Crimea. Weewaawo bera tugenda byetegereza ataddeko Pal FM katusooke twejjukanye.